Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugane mu maaso n'ogyegattako. Waliwo eyambuuzizza wano ekibuuzo. Wambuuzizza ekibuuzo ng'ogamba nti mbadde nsaba ombulira eddagala eriroga omukazi n'akwagala kuba nze ntya nnyo okukwana, ng'oŋŋamba nti ggwe otya nnyo okukwana oba kugamba otya abakazi obbakwana ky'obadde ombuulira. Kati wano gw'obeera olina bubeezi nsonyi ze zikusumbuwa ate weetaaga ddagala nti ddagala erikwana omukazi, olina kuggwamu buggwi ekyo ky'olina kye bayita ekiwuggwe, ng'ensonyi olina mpitirivu otuuka n'okutya abakazi. Ekyamazima abasajja bangi ababeera batya abakazi, naye bw'ogenda okula n'ogenda nga weeyongerako mu maaso n'obeera ne mu basajja banno oba bavubuka banno, ekyo ky'obeera otya ekikubeeramu kikuggwamu. Ekyamazima obeera oteekeddwa kuggwebwamu nsonyi z'olina. Ekirala, bw'oba oyagala okukwana omukazi oba okukwana omwana omuwala, fuba okulaba ng'ofuna sayizi yo oba funa okulaba ng'ofuna guleedi yo. Abakazi abo bali mu sayizi oba bali mu guleedi, ekyo nkibabuulira. Ekirala, ojja kusanga ng'omusajja oli mumpi ng'ate omukazi muwanvu. Kati oyo omukazi omuwanvu aba ajja kunyooma ggwe omumpi. Olina okubaako n'ekyo ekijja okusikiriza omukazi oyo abeere ng'akwagala gw'oba ogenda okukwana olw'ensonga eyo nga bwe njogedde. Kankikomyawo, funa omukazi gw'okwana nga sayizi yo oba guleedi yo, ekyo kimu. Ekirala, kwana mukwano gwo. Kikulu nnyo okwane mukwano gwo oba yagala mukwano gwo. Omukazi ajja okkwanguyira naddala gwe abeera alina ensonyi. Sooka ofune omuwala oyo osooka omufuule mukwano gwo. Mufuule mukwano gwo mpola mpola, mubeere nga munyumya birala, muli ku birala. Olina okubeera ng'ofaayo ng'obaako n'obuntuntu bw'obeera omutonera, kwega obeere ng'omukolera ebyo by'ajja okwewuunya, amanye nti omusajja ono kirabika anjagala naye antya buti kuŋŋamba kigambo ekyo. Kuba ebiseera ebisingamu abasajja baba n'ensonyi. Singa okwana omukazi n'akugamba nti toddamu kummanyira oba toŋŋamba bigambo ebyo, kijja kukuleetera ate okutya ennyo oyongere okubatya. N'olwekyo kikulu nnyo obeere ng'okwana mukwano gwo, yagala mukwano gwo, kijja kwanguyira nnyo. Ekintu ekirala kyandibadde kikulu nnyo fuba okulaba ng'okola ekyo oba ng'ofaanana ekyo omukyala ky'asobola okwegombako. Sooka weetunuulire gwe omusajja, naddala gwe abeera atya abakazi. Sooka weetunuulire oba sooka weerowoozeeko ogambe kiki omukazi ky'asobola okuneegombako nga badde antunuulidde. Nyambala, kwogera bulungi, kulabika bulungi, ntambula yange, neeyisa yange. Kwegamba kikulu nnyo obeeko n'ekyo omukazi ky'asobola okubeera ng'akwegombako ng'obadde omutomedde ng'olina ky'oyagala omugamba. Naddala omukazi oyo abeera akulabaalaba buli kaseera oba gw'obeera oyogera naye buli kaseera, kiba kikulu nnyo obeere n'ekyo ky'asobola okwegombako. Bw'ona amugamba nti mpulira nkwagala, kiri kijja mujjira mangu mu bwongo nti we sigenda n'ono omusajja mbaako ekikyamu, we sigenda n'ono muvubuka nja kuba nsudde, olw'ensonga nti aba n'ekyo ky'aba yakulabako nga kyamusanyula. Bwe kityo bwe kiri, fuba okulaba ng'obeera n'ekyo omukazi ky'asobola okubeera ng'akwegombako oba ng'akwagalako. Kijja kuba kikwanguyira ddala nnyo. Gwe omuntu agamba nti olina ensonyi z'okukwana, beera ng'otunuulira nnyo ebintu ebyo. Bikulu nnyo, njagadde mbeere nga mbikubuulira. Ekisembayo kye nkusaba, beera musajja. Omukazi wonna amugamba ekigambo nti mpulira nkwagala, tagenda kukuba. Ne wanaakuvuma oyo muleke, naye funa omulala. Ky'oba olaba nti nkugambye funa guleedi yo oba funa sayizi zo. Okitegeera, omukazi oyo wonna amugamba ekigambo ekyo nti mpulira nkwagala, mpulira njagala twagalane, n'akuvuma, tolina kuggwamu maanyi. Kimanye nti oyo aŋŋaanye, noonya omulala. Era naye okimugambe, naye mu kukimugamba sooka omufuule mukwano gwo. Kikulu nnyo. Mwabakwana abakazi ng'oyagala owangale n'omukazi oba omukazi akwagale, sooka omufuule mukwano gwo, n'oluvannyuma ebyo bijja luvannyuma bye bisembayo, kuba yo omukazi abeera akiraba. Singa obeera ofaayo ng'omufaako, bw'oba okwana omukazi tokola kabampaane. Omukazi tomukwanira mu guluupu, omukazi mukwane musange nga muli babiri. Kankomaawo, naye mbasaba balina ensonga nga zino bwe ziti, musobola okujja ku WhatsApp yange. Ensonga zino ne tuzimalira ku WhatsApp. Kati nga ggwe abadde agamba nti otya abakazi,
otyo Elikwana Abakazi nti weetaaga ddagala, osobola okujja ku WhatsApp yange ne kunnyonnyola ne nkubuulira enkwana gy'osobola okkwanamu omukazi n'akukkiriza, n'ezo z'oyita ensonyi ne zikuggwaamu n'obeera nga tokyatya, kugamba n'obeera omusajja. Buli woweza emyaka 18-20 oba ofuuse musajja, era omukazi oyo waba akutunuulya akulabanga musajja, bw'omugamba ekigambo aba ajja kiwulira, ajja kitwala ng'ekikulu naddala ng'oli siriyasi ng'ate weetadde mu mbeera eyo. N'olwekyo mbasaba mujje ku WhatsApp yange, nja kwongera okubeera nga mbannyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.